era mama nfuba era ono mubuulirira ato sikubulirira bosi wange ombuulirira era mama yali bafuna ebizibu mwabimala naye wawulira oti atwajja kuyitira olungi ndio ate bwe waloopa nga bwe naye anti ebyoluganda byammwe mwabimalire kirungi omwami oyenga ebisaguula era togamba muli musaatu okukolera ddala namugamba tata wange baba okuba owumba ku ngalo nagamba olaba otuusa okyogera nkwesonyiwa netukwatagana omanyi obeera okola omulimu ati bakkiriza gati ono muganda yogera nga bwekibeera twogera ku baana bokuwulira otya obubi obwana mbogerako soke bibi ebibi mpulira bubiri nina kuwulira bubi sinza kuwulira bulungi nga mbogerako kati bwe twogera ebibi nga babikoze ate waliwo okwogera ebibi nga mubuulira naye waliwo okwogera ebibi nga mulinga abavuluga omufulusi kwonoona linnya ekyo kinnumira ddala oyawula otya wamawulire nti ayonoona linnya kati wakati ndi mukazi mukulu omuntu ayogere ng'abuulira tetegerekeka twabulira omuwulira Pallaso kale yakyusa naye kati babe singa Pallaso akuba omuntu nenyogera n'obujulizi kiwuno yakubye kati ati ng'owabaddeyo oba wabaddeyo obaddeyo yasenga ogamba bakubye tomanyi lwaki tewamutaasiza ate nga liwamawulire musa kikwata amawulire ate omuntu obulamu bwe bukusinga bwe bugabi okutya sente nga naye obulamu eri bugenda naye kati Pallaso oba okola ekintu kyowuya nti kiyinza okukola obubi abantu maama tomulowoozaako nti maama ono analumwa ffenna oli musajja mukkiriza Yesu yagamba atakikolangako amukuba ejjinja kati ffenna munnange bagaba osonga olugalo luno olumu engalo endala 3 ziba zisonze muggwe kati buli lwokimanya tetufunamu obwose luganda n'otapapa kusalira nnyo muntu munno musango yesu ze engeri gye ndaba kituufu naye kati maama bwe twogera ebirungi owulira otya bulungi nnyo n'akanyiriro okalaba naye luli mumazeeko n'emirembe nakanyiriro okalaba mwali mumazeeko emirembe bulidde kyekakunneraliikiriza mwagala kunkubya puresha olina abaana baserevu bangi aliwo bosinga okweraliika nogati leero tuno agenda okukola yakakolobero abaana bange bonna nga bampisa abantu bazisa bonna abaliwo ani asinga empisa mwe mulina gwe mmanyiyo atali muntu mulala tebazaalangako naye ani asinga empisa baana bonna balungi bonna balungi bwoli naye nga yewogedde alinga omutuufu anti empisa ali ne maama alina okwewondera ate naawe oli mukulu ekituufu ali omukulu ate waliwo maama ndowooza kati bamuvumaavuma ne bwovaawo ne bwe mba siriiwo kanyika musajja mukaka kirungi mpulira gira ebibuuzo byenjagala okubuuza naye bangoma embuuza buuza nze kati waliwo Daniella byayogera bikuyisa biki ebyo tetubyogera oyo mukamwana sina kyenziramu mwana mutu kati mbeera wayogere kino nze njogere kino ebinyuma bannange ebintu bizibu maama mukusabira abafu leero obadde olowooza kimuli olidde bwe mbadde naakayingira nsanzeeko ebifaananyi ebikudde bibatulaga ekya eke ne mwasi senna okubiyengayenga munyongoka nyiruvanyuma naye tulina okumateeka ffenna ate bw'oba olinayo n'abakuloozaako nga bakusabira bali abafu abedda gwe bali bujjukire abayimbi Eklas Kawalya Sebadduka eriwamala ni mutabani wange Nakimera bangi sabamu katasalusi maama olabika bulungi nnyo okuloba temukyatutulugunya
Ayi mukama. Muzeeyi nga taliwo. Wali kuba atambudde mu ggwaawo naye nga wali bamuggyeko naawe ntaba ojja mulaba wali bali kuza baana mpisa nnungi kirungi oba bali kusimba n'okuumagana nga bakyali bonna ate okukuumagana mu bufumuluzo kyabadde agamba nani okuumagana muzeeyi muzeeyi mayanja bambi mwami mayanja mugamba ki abagambye mwebale kukuumagana mu bufumbo tukuumaganye katonda nga ye mubeezi ye mumaze emyaka emeka 5 mu bufumbo mukama 5 twagala kukola nakataba akabuulirira bano abawala abato n'abalenzi nabo beekuumire ku bannaabwe obuupu n'obuggo bubeeramu naye kiri kimu mukwano buli omu n'agumiikiriza munne so muli kyakulabirako kale no olina omulimu omunene okukubiriza bano ba Pallaso bajeeze obufumbo bwabwe anti agambye agenda kukola akatabo n'akabiina kabakuŋŋaanyenga tubabuulirire ddala byabagenda obufumbo buli akatabo kajja mukuluseeko baleme kulowooza nti obufumbo kuyita ku red carpet buli ddakiika no ye Pallaso naye obufumbo obunyweza asome mu katabo oyo ye mugamba yegagala kuba asula ku kitebe ekikulu mwana musalamu abaana betuzadde ne mwemayanja 8 kati bali 7 kati maama ye mwasinkana mwaka ki ogotekikyajjukira kati gwe bali emyaka 5 emabega otooleko naye mulabika mwali bato nnyo era twali kubanga okulanga muli balabika bulungi bwemwe ate mumaze emyaka 5 mulaavu maama mwamwe tulabirira netusobola okubeera nga tulabirira kale munaye maama abantu bagambe nga basinga kyobagamba bannange mwebale nnyo okujja okusabira abagenzi bonna tukuume obumu obwo tubeere nga nti tujja bannaffe okubajjukira nga tubasabira naye yategese naye mwebaza yeebaza okulowooza ekintu ekyo omukulu ow'empisa katukusiibule ge babadde bayogedde ekitiibwa akuume amazima mwebale kusabira akuume era mba ntambula nga musabira nganze maama we n'abantu bange bonna abanva mu maaso nga taata wange baganda bange banyinase bonna bonna ne bajjajja bonna ekyokusabira abantu bano kibataddewo okusabira abayimbi abatugendako ne banakatemba okyogerako ki kinsanyusizza ddala kuba nze natandika okukola ekyo tubadde nga tusabira Moses n'abantu bange abafamire yange n'abalala bonna basaba naye nga kibadde tekiri mu bujjudde nnyo nga kino kye batukoledde mbadde nsaba buli mwaka baleme kimpuliriza buli mwaka bakikole nga ffe tukikole etteeka bannayuganda beewaayo okubeera nga bajjukira mutabaniwo era enteekateeka zizitema tusaba nakunomwaka era tugenda kusaba omuli bamativu obwenkanya mwabufuna babirira mutusibwa abayimbi kye batandise kino ekintu ky'okusabiranga abatugendako okyogerako ki kyagadde nnyo kirungi nnyo 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 kubanga mami twandiyimiriddemu eriyo famire ezitasobola kusabira abantu baabwe naye kati kino ffena kitugasse wamu kyeyongera okukwatayo kirungi nnyo kuba ffena kitugatta waliwo famire abatasobola kusabira bantu naye kati wano ffena tukigatta lumu mbagambye nti abayimbi betegekera okufa kwabwe bagenda sasulanga mitwalo 15 mu funeral services gwekyogerako ki sina kyenkyogerako kyebayimbi bujjo kibuuza abayimbi bawa magezi ki kwekyo kye babagambye bawuliriza kye babagambye naye simanyi bo bwe balowooza mami abaana bo bonna tubalabyeko wano omukulu aliwa etambulamu ategeka kukomawo saawa yonna tumulinde nga adda mu ggwanga mujje adda mu ggwanga onoobeerayo
bulamu bwokka saba bulamu mukama yamanyi Katonda mutabani wange yamumpa emyaka 24 kakati ogenda n'okiraba nti waliwo ate yafiirwa olunaku olumu waliwo yafiirwa emyezi 6 kati nzize wano nga nkyebaliza Katonda okusobola okumpa omwana wange emyaka 24 ne mulabako ate n'asobola okufuuka kyakiyagira kyeyali n'olwekyo asabe Mukama Katonda abagenzi bonna abawe ekiwummulo eky'emirembe. Muzeeyi kati nga ggwe eyaviirako batabani ba babiri radio ne AK47 Uganda gavumenti ogikubira mulanga ky'okubeera nga mothers ezo paka kati tezinabeera solved ng'ate era abayimbi bakyalina obuzibu obw'enjawulo. Ekintu ekisooka okundalibaddeko kye ŋŋamba naye nze ekintu ekiyitibwa bayita politiiki sikyetaagira ddala kuba buli weeyogera ekintu nga kifuluma bwekiti ng'olina ensonga bakikonectinga nnyo naki ne politics kati bajjamu bakufuna obakukola ki buli mu kyetenera kati awo sina kintu kyenjogerako oba byafuluma bityo byafuluma twasigalawo kuba naffe nabo ffenna ekkubo lyerimu. Olunaku lulungi nnyo kuba enaasoboka olunaku lulungi nnyo kubanga tujjukira baganda baffe abatufaako betakyasobola kubeera nabo oba batakyasobola kwesabira ate nga eba highlightinga ne batuwa omukisa ogw'enjawulo tusabira ng'abayimbi kirungi nnyo kuba naffe tujja tuuka nga twetaaga abannaffe abalala otusabira sooner or later, so it's very special mu ggwanga kituwafuula abantu ab'omuwendo kitufuula abantu ab'ekitiibwa era kitufuula abantu abaagalwa era tugendere ddala mu maaso nze nkiwagira buli bwe batulinaanya kumpi ne Katonda terikiyinza kusoba. Abafune service bagambye abantu abayimbi mwewandiise tusobola mitwalo 15 buli mwaka ne basobola woba ofudde buli mwaka mitwalo 15 initiative yo gyogerako ki nnungi nnyo ayo nnungi nnyo so njiwagira I think it's a great deal bwe baba nga bajja kubeererawo baganda baffe naffe tubeererawo kirungi munnange okufa tekuliko kulagaana nsaawa yonna omuntu kintu kibaawo kyotasuubira ne kyosuubira bwe kituukawo mu mbeera eyo bakudduukirira bulumu nga bazitowererwa baba batono olumu nga bw'obimanyi so waliwo initiative emitwalo 15 si ssente nnyingi kisoboka tugambe nti gwomu ku bagenda okwewandiisa of course ngenda kubeera member number 1. Okay, Uncle P, moment ene tujjukiza legendary radio lugambo ki bw'osobola okumuwaayo olunaku ng'olwaleero bw'osobola omusibirira atakyawulira ate enteekateeka z'omujjukira ziri zitya ne Uncle AK baganda baffe abo batufaako Katonda bawe ekiwummulo eky'emirembe abasonyiwe ebyabasobako nga bakyali ku nsi nkuutira bonna abalamu twongere okubasabira mu makanisa mu ekereziya mu mizikiti yonna gye tusobola tetubeerabira tubajjukire ng'olw'emirimu emirungi gye baagattako naffe tusobole okujjukirwa era beebaza olwebyo bye nayigako ne nebaza ne Mukama Katonda okuba nti nagabana ku bulamu bwange n'obwabwe nenfunamu ebyo bye nafunamu kwegamba we only live once and I've lived it right having lived with them. They've been my brothers, my teachers, my friends era mbaagaliza birungi byokka Mukama Katonda abasonyiwe byabasobako abawe ekiwummulo eky'emirembe.